Che lo wani. Genda. Etaka tuka wano. Tuka o Petro chicha. Petro good accident wano naye. Abasajja bakyayola Petro. Ne kukigogwa wano. Accident ekudana ekigogwa ekyamazima nange badde etwaliramu. Naye nenjidduka nenjepena omuyala alemereddwa okugitereeza obulungi negwawo eyabise naye abatuuze bali mu kutwala butwazi mafuta. Tulinda poliisi naye poliisi tennabatuuka. Petro tennatuuka. Poliisi tennaba kutuuka naye nga wenjogerera abayaye bo betwalira ekyamafuta nga bwokimanyi nti ku mbaga y'omusiru mbaga tekubula musiwuufu. Genda. Kitalo nnyo ddala. Ekimotoka ekyo kyolaba kyalemereddwa omuvugi waakyo nekigwa. Abadde agenda oweta ekoona. Bino ebimotoka bino ebyamafuta bibeera so dangerous. Bibeera dangerous nnyo. Naye abantu bwe balabye ekimotoka kino nga kimaze okugwa ne baagala nti bagende basene amafuta ate nga ekintu ekiri so dangerous babadde barisikinga. Ebintu bino tuze tubiraba mu countries endala. Tugeze nga Nigeria. Ekye Nigeria kyo kyasuukako kubanga eri yali magulu 10 trailer nga esitudde amafuta yonna negwa ate yagwa makati wakati we town. Kimotoka kino kyayokya abantu bangi bafiiramu over 140 bona bafiiramu. Kati kino ekyabaddewo wano Bombo Road mu kitundu kye bayita Kigogwa. Kino ekimotoka kyagenze ne kigwa ate opposite waakyo nga bwolaba video opposite waakyo kuliko petrol station Petrol City. Singa omuliro guno gwasaze ekkubo ne gukwata petrol station eno, abantu bangi babadde bagenda kukosebwa, babadde bagenda kufa. Kigambibwa nti abantu nga Abasoba mu 2 bona bafiiridde waawo ku kimotoka nga basena amafuta ate ng'ekintu kiri so dangerous. Mu kusooka abantu ndowooza babadde bamanyi nti ekimotoka kino tekigenda kwabika. Ndowooza ekyo kye babadde balowooza nti ekimotoka kino kiyinza kwata omuliro. Kati ne poliisi yennyini yaluddewo okujja kubanga poliisi singa yazze mu budde bagenda okuteekako gundi barriers abantu baleme okisemberera kubanga kiri so dangerous. Naye abantu tulina okweddako. Gwe omuntu osobola otya okuteeka obulamu bwo mu matigga, okuteeka obulamu bwo mu danger ng'eno. Ekimotoka ky'amafuta kigudde gwate nojja nti oyagala kusena amafuta. Kati nga bwolaba video abalala babadde badduka naye nga bayina amafuta. Omuliro bwe gukwata ate nga guyina amafuta mu kidomolo gubadde guyina automatic, gubadde guyina okukusika nawe gukwoche. Babadde badduka ate nga amafuta gali mu benseni, abalala nga gali mu jerrycans nga badduka. Omuliro nabo ne gubakwata. Tosobola kudduka woddukira wonna amafuta ate nga amalala ogasitudde mu benseni, amalala ogasitudde mu jerrycans. Of course kiba automatic gaba galina okwokya. Bantu bangi bafiiridde mu kabenje kano akabadde awo Ekigogwa. Yes, tova ku Lincoln TV soko olabe video. That's terrible. How you got it, though?
ṣé wọ́n ló wá ni. Ọlọ́run kẹ́kì ló dé o tí fún ẹ kọ́tà fún ẹ lò. Ọlọ́run wàhálà dé o tẹ́lẹ̀. Genda. Ekyakatuuka wano tuukawo Petro kikyaka Petro egudde accident wano naye abasajja bakyayola Petro naye ku kigoogwa wano accident egudde wano ekigoogwa ekyamazima nange ebadde etwaliramu naye nenjidduka nenjepena omuyaya alemereddwa okugitereeza obulungi negwawo eyabise naye abatuuze bali mu kutwala mutwazi mafuta tulinda poliisi naye poliisi tenabatuuka Petro tenatuuka poliisi tenaba kutuuka naye nga wenjogerera abayaye bo betwalira ekyamafuta nga bwokimanyi nti ku mbaga y'omusiiwuufu mbaga tekubula musiiwuufu